Dr. T abenale mu bewesibako bajja kulekawo used and dumpsy ne boli wolereza mu 7 togenda fuuka mu Nyarwanda toli bafaanana toli beranga bo aba bantu ba user mu 7 is a user ani atali user omusajja go baita Adamu Mulwana eyayimba toka kwa barabara best jana ingia wande oluyimbo olwanyumira banna Uganda banange nga muntu akuwa toka kwa barabara ensi no ulange eyuguma bweti bambi kyannaku nnyo nti Adamu Mulwana bamuwa obutwa era malobozi ge twawulidde nga asindise mbannamulaga nti waliwo yamusindika yamuyita n'amuwa pizza n'afuna obutwa okuva wale yafuna obutwa Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine olona ababaka b'FDC n'abawagizi b'FDC abatonotono be bakagenda ewo mulaba n'okumufaako n'okugezaako kumujjanjaba n'aluuna mu biru owa H&M kubanga mbwe yeri Aruna andi Mulwana mbu bagitandika babiri n'oyo kitegeeza ki naye agamba nti abeFDC bakola ki bamusuulawo ate abeFDC abawagidde Dr. Kadokiza Besigye muli bangi nnyo n'abali mu kibiina ky'FDC bagagga nti ebiseera we yayimbira toka kwa barabara onalebo Namboze onalebo Seggona omukulu Lukwago n'abalala bangi baali beesogadda FDC era nga mwebali kati bakyuka bukyusi ne bagenda mu Nuupu ekitegeeza nti Mulwana ku busobozi bw'ekibiina ky'opposition ekinene bw'ekito n'oluyimba lwe yakuba ne kampeni yakuba yandibadde nga asobola okulya okunywa n'okusasulira abaana be n'akubadde nga takola naye olwaleero ali mu bulamu obuli miserable lwaki nti baamuwa obutwa ne Besigye tagenda nkumulambula oyo tumute tugenze ku Bobi Yang bamusibe emyezi 9 oba mwaka go myaka 2 oba meka naye ali mu komera njukira Bobi Yang yagambanga bajja kusirika basirikale mbatemeteme mbakube obwo busirikale bwa Museveni tebina makulu nzisobola busamba nembusuula eri muganda wange amateeka tegamanyi ebyo ne government yepankirwako bakwata Bobi Yang ne bamuteeka mu kaduukulu ne bamusiba emyaka oba omwaka naye njagala nkubule gwe solida wa Nuupu ani yagenza okulambula ku baana ba Bobi Yang bwe bali era njagala ombulire essimu ya mukazi wa Bobi Yang njagala ombulire abaana ba Bobi Yang gye basomera gwata dumping wanga omuntu agamba o government gifeeko odde ku side y'abantu kati Bobi Yang abadde ku side y'abantu Adamu Mulwana abadde ku side y'abantu lengera obulamu mwe bali kankubuza ekibuuzo omanyi omuntu yasooka okufira mu sitago ya Nuupu yali Kawuma essimu gwandaba sigamba ogambe bali nti Sanyonyi yagendayo Sanyonyi sigwa mutumayo ate omanyi lwagendayo tomanyi na bbanga lya malanga tagenzeeyo oba Kyagulanyi oba Babi ngamba gwe wa Nuupu nammwe abali ebweru n'abaliwa essimu ya mukyala wa Kawuma ogimanyi abantu bonna abafiiridde ku sitago mubalondola mmanyi gye bali abaakutuka amagulu abaasibwa mugenda ne mubalambulako eruziro b'ekitale gye bali bw'aba Museveni mubi n'abopposition babi kuba bonna bannabyabufuzi bonna beebamu tebaawukana just bali mbuyinza bano bali ku opposition kati lwaki ngenda n'abali mbuyinza nti be balina ssente ate bombe egomba nze n'abantu benneegomba mu gavumenti obala sina opposition gwe neegomba no nze Onalebo Namboze simwegomba Onalebo Namboze yatambula ku bimeeza wano ng'avumira okutwala omugenzi olanye ebweru sente z'obuwa omusolo bannange zaafa lwaki batwala omwana ebweru obusajja ebweru bakamutwala emirundi egi nakati yazzeeyo Onalebo Abedi Bwanika yayimira ku TV n'agamba Onalebo Namboze nti ogamba abantu tebasinkana na gavumenti gwe nga wasinkana Ntamongo ne bakutwala ebweru okujjanja banakati bagenda kuzzaayo omukazi yayimuka ne ku seti obusunga bubi hize kati bamuzizaayo ogwo obulamu bwabwe bubeera mu kuwuddisa abantu ba bulijjo obulamu bw'abasalimu Malende obulamu bw'abannamboze obulamu bw'abaseggirinya obulamu bw'abasewanyana nze siweegomba batambulira mu kwerwaza buli kaseera babeerako kanula otunulira omukyala Onalebo Malende atambulira mu kakondo ate ayina emiggo bw'amagulu gamuluma kakati nze obulamu kati abaalonda Onalebo Malende agenda bakolera ddi kubanga bulinaku bulwadde Namboze omukulu Kasolo yagamba minisita n'agamba Namboze gwe wanyumiza wennyini n'ogamba
nti buli wa bakulonde mukono olina okufuna yekyekwaso kyewekwasa emyaka 5 babenga bakuggyeko engalo kuba kati namboze mulwadde olwabe mukono baganyulwani ani gwe yalekera emirimu taliiwo. Njagala nkuyigiriza abantu nange ngate wenjiga abantu tebaliko mukwano gwabwe. Abantu bakulaba ku social media kwe bakulabira naawe andaba onvumira kuno n'otambula n'okola otya oba nalidde oba sadde tebikukwatako naawe awagira nuupu nga yeekolera olaba yeekolera bwagwa kabenje n'afuna obuzibu basooka ne badduka awo wiiki esooka ey'okubiri nnyina ne mukazi we batoba ne yeekolera yakola atya yatoba. Tebakulimbanga nti if I'm used and dumped no one nuupu asobola okubeera used and dumped. Kati kambeera eno nfuneyo obusente bwange mbeeko bye neekolera ne gavumenti bwe naakyuka era ejja okujjanja kugibeeramu ate nga ndi wa mugaso ze Kyagulanyi bw'ajja nga ngenda ne Kyagulanyi ne bamulonda ezzike nga ngenda n'ezzike. Kati gwe gy'oli Sky Soldier awaali singa bamuzuula nti alina ekibumba kimuluma yeetaaga milioni 2 okugenda ebweru w'eggwanga omujjanjaba ani agenda ozisonda? Ssennyonyi Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi Rubongo yani. Kati bwaba Museveni mubi n'aba opposition babi ne family omulimu ababi tiwali bantu wali balungi kyokka tosiriwala abantu betubeera nabo ebigambo bino bikubuliro bibalance nga tewajjanko bantu bonna kubanga ababi n'abalungi betubeera nabo betuwangala nabo tetujja kubejjako paka tuliva mu nsi eno tubeera nabo mu kubeegendereza ze tosobola kuŋŋaana kukola kyenjagadde kubanga gwoli wa nuupu muze ndi wa Museveni mbukojja kujja onvumu omperevu onsuule wali nakola project ya 7,000 nali mpandiika abaana bagenda mu technical oli najja naŋŋamba tobbi ebyokola biveeko project nnungi nnyo yes n'erinda Robert Kyagulanyi Ssente waayitemu ogitwalire Bobi Wine wa Museveni gijjeeyo kati lengera omuntu afaanana bw'ati. So bw'oba okola emizannyo gyo ng'ozanyira ku gavumenti bw'oba okola byokola tambula nga weesiga Katonda kubanga n'ennyoko bw'akujjanjaba emyezi 3 agaane Mukama omwana wange singa omutwala naawe n'obulamu naawe n'obulumi ebyo twagamba nti omwavu ayagalwa nnyina ezo eŋŋombo zaadiba kubanga n'ennyoko asinga kukolagana na muganda wammwe oli alina ssente gwe takulabawo kubanga tolina wadde 10. Kati tukola ebintu byonna byonna mu kwegendereza naye nga tutegeera ddala nti gavumenti nga bw'eri embi n'aba opposition baki lwakuba aba opposition lwaki obaagala nti boogera by'oyagala ebijambuwongo obwo era lwaki mwankyawa nti njogera Katonda. Ekyokubiri obwongo bwange tebukwatagana na bwammwe kyova olaba nti byendowooza ne byenkola bibanyiiza naye nsa kino nkibagambira n'okuva olongoto bw'oba ogenda fuuka mukwano gwange kikole kati kubanga ekyalo jasobola kunkwata mu ngalo olaba olwayo kizibu nnyo okujja onkwate mu ngalo n'okunsiigala ate olwo olunaku lw'enkya nze sigenda kuba na botched marriage sigenda kuba na divorce sigenda kuba na mukyala mugwagwa nange sigenda kubeera musiru ndi mulokola asabire wa Musumba Saara ne bwogenda mu ggulu Katonda mu ntebe mu ddiro mwatuula wano waggulu waliwo ekifaananyi kyange n'ekkanisa gye nsabira n'abasumba bange n'abaana bange ne maama wange bali awo bonna bonna kuba ffe tuli bantu baggulu nze sibeera negatiivu buli kaseera ndi negatiivu ngenda abesibirowoozaako. But all in all nkujjukiza St. Mary's High School Migadde ng'ovudde Batugga ly'essomero gy'ogenda tutwala omwana wo afune omusingi gw'obwa Katonda. Omwana yenna bw'aba atambulambulamu bamutendeka mu kkubo lyatalivaamu. St. Mary's High School Migadde balina ebyemikono omwana asoma kyokka ate waliwo ne provision nga curriculum empya bye yazze omwana alina waazi waasomera ebyemikono n'afuluma nga alina 2 in 1. Bakubire ku 0752 46 782 oba 07731905 bagambe Dr. Tiamali yansindise oli muzadde onoonya gy'onaatwala omwana ku O-level ne A-level omwana mutwale ku St. Mary's High School Migadde awo nga ku faamu ya Mutebire era bw'ova wali Matugga n'ogenda bwoti bwati n'oyita Buwambo otuuka ku faamu ya Mutebire awo ojja kulaba ekipande waggulu ku mukono ogwa ddyo ogende ku ssomero otwalewo omwana. Employment Service Unit ky'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bitongole byonna ebitwala abantu ebweru abantu abagenda okukola ddala bakadaama mulina ekitongole ekigatta ebitongole batwala byonna gy'osobola okugenda okwekubira enduulu but unfortunately ekitongole kino bakiwa ssente ntono $2.5 buli mwaka n'abakozi 4 kyokka tekirina obuvunaanyizibwa okulondoola ono baamubbye ono baamusse ono contract yaggwako ono bamulepinze ono agala kyusa kiyumba ono bamubonyaabonya tekisobola. So bakadaama mbadde nsaba mwekubira omulanga mu Ministry of Gender and Social Development basobola okubongeza ku nsimbi ekitongole kino kisobola okulondoola obulamu bwammwe obulungi. Gobe naagala okuzimba ennyumba yo
naddala bakadama babeere bweru eggwanga musindise sente za mukuzimba ne babazimbire batategerekeka olwo omuntu ng'oyagala kuddabiriza nnyumba yo kusibira tiles kukubira ngalama siringi kuterereza waka kuzimbira somero kuzimbira church olwo mikwano gyange nze sitera kulikomendinga muntu nga simwesiga okyali ono nasoma naye banga gwanvu Balutunku Builders and Innovators ekigambo nkiddamu Balutunku Builders and Innovators enamba zaabwe weeziri ojja bakubirako obakyaleko ku ofisi yaabwe oba tosobodde ng'osookwasaganya nabe enamba weeziri bantu beesigika abatagenda kubba seminti wo abatagenda kubba bizimbisibwa byo abatagenda kusaba mbuzi mbutitega mu musingi abantu bakatonda Balutunku Builders and Innovators bakuzikiridde wanagala okuzimba oli mitala w'amayanja wagala okuweereza sente zo nigwe waweereza akuli ennyumba agizima n'agireka awo nanga bikibe nedda Balutunku Builders and Innovators contact yaabwe weeri n'ebimu ku bibazimbye nabyo mbikuteereddewa wansi sobola okulaba omulimu gwe bakola bakooneko nate ofune ennyumba ey'ekirooto kyo